Open Media. Father, kulw'ekigo kyaffe ekyakitimbwa twagala okukwasa sementi ono ensawo 200 ziyambeko mu kumaliriza okuzimba ekereziya yaffe. Abekereziya St. Mulunga kubanga mubadde basaale mu lugendo luno okuviira ddala bwe twatandika ne Father Keeki ng'akyali naffe. Emikolo gyonna egyakuyingiza akalulu mu kisambi ekiwedde nga gitangirira wano. Y'ensonga lwaki Father njagala okuloopera bwe namaze okulalira ku Paalamenti saabuze emmotoka n'ekuguza wantu walala wonna. Luno lwe lukuŋŋaana lwange olusookedde ddala nga nvudde ku Paalamenti. Kubanga nkimanyi nti amazzi gakulukutira gye gaali gakoze eki era akakasa gagenda kuddamu gakulukute. Father n'essalaama ey'okugattako ku kuzimba Lutikko eno. Mbadde nsula ku mukende nga neetabula. Oluusi nga nenaalonda mpoonako nti obadde kigambuuka kubanga nagamba nti nina okukomawo wano nga deadline yaffe ey'okuzimba tenaggwako ey'ogwomwenda ndeete sementi. Father kkiriza nkuloopere, simanyi oba Ssaabakristo abaddeyo ebi nga batiggula, naye lipooti yange mu polisi nneese ensawo 200 eza sementi. Mu bigambo byange ebyasookera ddala wano nagamba sigenda kuzikiza mpaka nga Lutikko eno ewedde. Era njagala mukola obweyamo nti guno si gwe mulundi gwange ogusemba. Era bwe nnaanyogerwanga nga mpulira obwetaavu okuzimba era njakomawo nzimbe. Ekisanja kino ekyokubiri njagala okusaba abantu b'embaali bamuyigirize ngenda kutambula n'amasinzizo. Kubanga nange njagala mpeereze Katonda Omukama oyo annyongere omukisa. So amasinzizo gagenda kubeera mu kifo ekisooka. Ebibiina eby'obwegasi n'okwekulaakulanya nga bwe tutwalire n'essaako yaffe ey'awano bigenda kuleetera munange ey'okubiri mu bintu byengenda okufaako ennyo. Olwo abaana baffe tetuyambyeko mu basale zaffe tetugenda balekerera, naye tugenda kukyusa. Tugenda kutwala abaana abamaliriza siniya ey'okuna tubatwale mu masomero amalungi basobole okukola obulungi bafune gavumenti sponsorship bayingire yunivasite. Kubanga nakirabe nga tubadde tutwala abaana muwawa abamu ne bavuma siniya 3 sente zaffe ne bazitira eyo. Kati abaana abali motivated okusoma betugenda okutambula nabo tukutwala mu ssomero nga ddala bulungi lya nkizo nga naawe omwana obeerewo enkizo osobola okuvaayo okoze bulungi ate nofuna gavumenti sponsorship. Kubanga yunivasite kikyali lusozi gambalagadde naddala kulw'abantu baffe abeeno mu byalo nti nofuna ntono. Yajja n'agamba nti ekitimbwa genda kwegayirira n'atusaba ffenna ekitimbwa tumusabire asobole okuyitamu obulungi ate addeko ku bw'omubaka waffe owawe mu Katonda n'akitubonomolako kumwagala n'amaanyi ate erinnya lye lisobole okugulumizibwa. Awo nabo Buganda baagabwa kino tunakikola tutya?
tulina okubeera nga tuwaze. Bw'otoba mwetowaze mirundi egisinga togenda wala oba tobala kukyokola kirimu makulu. Naye kasita omanya nti gw'oboleza olina okwewaza n'obwetowaze oyo anaawakuwadde omukisa n'omuweereza bw'obe n'obwetowaze oyinza okukola omulimu mulungi. Mu bbaluwa Pawulo yawandiikira Abafiripi, Abafiripi Pawulo yali abayigiriza evanjiri, naye agenda okulaba evanjiri byabayigiriza ate nga abamu tebagiyigiriza bulungi, bali mu kwewaana, bali mu kwekanga. Bye.